Gano ge mazzi agamu ku mazzi agava mu Kasasilo ono. Golaba ago mazzi ga Kasasilo ono. So bageza kugawa kubo cause right now genonyeze kubo egayita. Amazzi golaba ago ga Kasasilo. Kasasilo yakola amazzi agafanana mu kala bweti. Gamba Kasasilo yekolamu emyala. Buli lunaku agamazi galinga bolaba ensulo. Galinga bolaba ensulo z'amazzi. Kati ge mazzi agava mu Kasasilo. Wana ya mazzi nga machafu. Amazzi gakola. Gano ge basama batule mpozi. Kugambi. Gano ge batule. Gano ga batule amazzi ge basama batule. Ego moneno. Akubalaga ha. Ethanol. Ngaga amazzi gasi yennyini. Yasi nkuba. Kasasilo yakola amazzi gano. Kati ndoza ethanol yalimu oba oli awo. Ne baba galabika ne baga kunywesaamu. Yachukubye yakijeri waggulu n'akisuula awo. Ekyo damu y'amazzi. For treatment. Nekisuula awo. Bagambe kino kyabadde waggulu awo. Yakiwunzikirawo. Bana yabadde w'amaanyi. Naye gwe maanyi gaba maanyi. Ekyo kintu kikuba nekigira kityo. We byasembye kati imagine gye byavudde. Byatandikidde. Kubanga yakubye omuti ne guyita mu nnyumba eri ng'effumu. Era nannyini nnyumba erina kufuna kintu kigenda kutema. Waggulu gye tuva. Naye gano amazzi gamba yakola omwala. Yekolera omwala. Kasasilo n'akola omwala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya Sheikh Isa Isufu omusomi w'eddua wane Bulenga ku Mwenda nga nkola ku nsonga zonna omuntu z'obeera nazo omuli amalogo, omuli endwadde ezeetebwa amajinni, ebisiraani n'ensonga z'emirimu n'amaka. Abanneetaaze nkubira ku 071 5 7 oba 07 6 3 16 Sheikh Isa Isufu omusomi w'eddua wane Bulenga. Gayinza kuyita bageza kukola myala. N'ekyokunoonya abantu tolina wootandikira kati otandikirewa. Banga ekintu kigazi nnyo kinene nnyo tolina woyinza kutandikira noonya abantu tolina. There is no way you can do such for people here. There is no way. Tewali engeri ya kunoonya mu bantu. Engeri teriiwo. Engeri yo teriiwo. Tolina bwoyinza kunoonya bantu. Era ojja buzinolambula ekifo ky'oyinza tugamba oba nti ninawo omuntu wange yafiirayo kangendeyo just mpiteyo buyisi nambule
yalemigamba nti saamunoonya so tulina wootandikira mulimu obutebe bungi mulimu obutebe buyitirivu so bw'ojja ozunga ng'otambula nga bw'oyagala oyinza ogwa mu kateebe otherwise obulamu n'obukyula so nabayita waggulu eno balina kwegendereza ddala balina kwegendereza so obutebe buyitirivu there is a lot abuba na bonna butebe so if you're not careful you can use your life here. You can lose a life here. kuba kizibu era nabo bakuzuuka omuzuuli ewantu wadde tuteereza nti wano wayinza okubeera bayinza bati kyamuleka bbali kiroka kireeta ate bino era kyagenda kyetemaatemamu sagala kutuuza mu kamera naye oyinza oba toyagala but eza kusika byoyogera ndi munnamawulire nkola ne Star Times makula naye ono muwala wange bambi yafiira mu kalungi kano oli ebbanga bwe yabadde akolera eno namulabako olulyeri badde mulabamu tubadde tuyize oluvannyuma lw'okuba nti bakoze ekisoboka bwisi ennamba yawezi olwayo ennaku ziri munaana badde tuyize okuba nga bakoze ekisoboka kuba tebaweerangako kuba oyo adde avuga mashini ezo omu ku bavuga emmotoka ezo nooli walagonda emmyufu ali mu myufu wa mugenzi bagezezzaako kiganye tolina wootandikira ekintu kinene kyo kati buli muntu awanika kati batuwadde amawulire nti baagala kuddayo mazzi gali kati bagana mashini zo banoonya miwaato mwe gayinza kudda kyanoonya bantu ajja amazzi gali asobole okukwata wano kuba gali agaserengeta gali yadde eno kati ekyokunoonya mu kirenge kyaweddewo okutandikira wazibuzibu kuba tolina woonakiyo wangi alina byaddamu muneeno toyita akatebe nogeza noyimirira awo bitokota olina okutokota kemikali awo mumanyi muyitirivu oyagala kukola gaasi n'amasanyalaze it would have been bali beetaga just a cycling bin singa kino tekyaliwo okiraba okolamu ebintu bingi nnyo